ekikulejje kikubira engalo emabega ne kimala kiyimba obulungi kyokka laba ye kimpemempeme kisima ebbuga ku malaalo. Bannange waliwo olujejeemo olubungeetera ku social media okusingira ddala ku Facebook. Nze lwesijja kuganya kweyongerayo kubanga ndi mu kulwanirira lulimi luno, olulimi lw'Omutanda, olulimi lwa Ssaabasajja lutyoboddwa. Olulimi abantu lwe bazannyiramu ng'emijonkezi bwe gizannyira mu kiwembawemba oba ng'akalinimiro bwazannyira mu kitokolo oba mu kateera. Musisi Bosa Geoffrey bino sijja kubikkiriza munnabusiro ngamba nti bino sijja kubikkiriza bigende nga bitinta butinsi nga luyiira luli lutugamba olw'ekyana nga mpaawo agamba mpaawo ayogerako ku nsonga y'olulimi nga mpaawo avaayo okwogera kubanga ekyamazima omumizi agambwako mumaze kulaba nga kisusse embeera mu butuufu egenda kufuuka yakatuubagiro gye byeyongera. Ekigambo enkodomali nze navaayo gye buvuddeko ne ntegeeza eggwanga ne mbaga nti ekigambo ekyo nkodomali si nsolo. Basooka ne bawanikayo akaasooka ekyo ne nkirwanirira kati bataddeyo ate akalala naye abantu bano lwaki bafuukira ddala ebikulejje? Ekikulejje ekyogerwako ate era kigenda emugga n'emmindi babijweteka bujwetesi kumala gajweteka obanga bo babeera baagala bwagazi kufuna bantu babagoberera naye nga tebafuddeeyo kutwonoonera lulimi. Ekigambo enkodomali oli ateekawo oguntuntu ateekawo oguntu timulabe bannange eno yenkodomali mubuuze enkodomali yina enkodomali. Abantu bangeri ki era banna baki abafuukira ddala bamulinnya mu lulimi? Nedda batugudde tajja muto wansi. Bino mbirabye nga bisaanamu okwesitukira. Omanyi bw'otuma abatadda ekivaamu nga gwe weesitukira. Tuve mu kwogera obwogezi. Ekigambo nkodomali tekitegeeza ebyo. Tunulira agantu ago ekintu ekyasookera ddala okunzija enviiri ku mutwe basooka ne bawanikayo akantu ako akagooya akantu ako kasolo. Akasolo ako kavumbulwa mu 2009 okusinziira ku kunoonyereza kwe nanoonyerezaako n'enkizuula nga ne mu Ssemazinga ono ow'omuddugavu tekaliimu kagubeere guno ogusembyeyo nagwo teguliimu. Wategedde akantu ako akasookera ddala ako ak'obuyembeyembe ke bateeka ku Facebook nga batugamba mbu eyo nkodomali balimba abantu ba Kabaka babawuubisa. Ze mpuunyuwuunya eziramusa waggale babawuubisa banaye mulabe eno ololololo mujje mulabe enkodomali yawa. Era oyo abikugamba mugambe tukooye abazannyira mu lulimi n'okuwubisa abantu b'Omutanda. Tetulinayo nkodomali nti nsolo. Akasolo ako bakayita cloud antelope. Nze n'ebyoluzungu nali nabyesonyiwa naye mbadde nina okunoonyereza ddala kakyako kubanga ekigambo nkodomali nkimanya amakulu gaakyo. Ate olulimi Oluganda lwe nnwanirira ebbanga lyonna abamanyi mumumanyi munnabusiro ku lulimi awo wo sivaawo nsimbira ddala amakanda. Era nage nti nteeka okulwanagana n'abantu bano. Era kasankusanga ng'owaniseeyo ku Facebook ekintu ekyo ng'ogamba mbu simanyanga bannange mujje mulabe eno nkodomali. Bulimba bikyamu tetujja kubikkiriza. Cloud antelope ogusolo ogwo oguntuntu ogujingirira ogwo cloud antelope kati balabye kiri nakitabukira ow'amalibu atabukira nsujju kati ate baleese kino ekirikaga kirakira. Eno nayo nako kasolo emu ku nsolo ezisiŋŋaanibwayo mu masekati ga United States of America. Eyo mu America mu bitundu nga Texas ojja kusangayo ensolo eyo era yeeyawulwamu ebika. Waliwo gye bayita Northern Naked Armadillo
ne 9-banded armadillo. Ekyo kika kya nsolo eya armadillo gy'olina okumanya etalina muno mu Africa mu ssemazinga w'omuddugavu. Bajjajjaffe ekigambo nkodomali baakikozesanga nga kivumo. Ndudde nga nsomesanga ngamba abantu ekigambo nkodomali bannange ekyo ekigambo kya lulimi Luganda era baakikozesanga nga kivumo. Nti laba enkodomali eno era kumanyanga ekigambo kino ddala kituufu ebisingira ddala okuba ng'obujulizi ku bigambo by'olulimi Oluganda biriko engero ezibinnyonnyola. Tulina olugero olugamba nti enkodomali enywera ku nsuwa nga waliwo olwendo. Enkodomali enywera ku nsuwa nga waliwo olwendo. Kale ekigambo eky'enkodomali nakyo tebaamala nga gakikozesa buli we basanze wabula ku muntu akola ekyobusiru ekisukkiridde. Omuntu bw'okola ekintu ekisukkiridde obeera nkodomali olwo kye bategeeza okunaddala mu muntu ng'oyo ayinza okulekawo ekintu ekituufu naye n'asalawo okugenda akola ekintu ekikyamu ng'ekituufu akimanyi. Eyo y'enkodomali. Kubanga mu buwangwa bwaffe omuntu tanywera ku nsuwa tokuba mumwa ku nsuwa kati ensuwa ennamba okubako oti omumwa nti onywa amazzi era lwendo lwe lunywa mu buwangwa era ne mu nnono yaffe olwendo lwe lunywa amazzi. Waliwo era kyenyinza okunnyonnyola ekisingaawo atamanyi lwendo kakula nga kalekuleku kakulira ku luli olulanda era ko kakula nga kaliko omukondo ogweweteredde. Ababeera ennyo mu byemikolo naddala egy'okwanjula mutera okulaba ennyendo muziraba nnyo. Mabega kawo mbadde nsomesa ku nnono y'ekyalo nnyendo. Lwaki bakituuma nnyendo ne mbannyonnyola n'amakulu g'ennyendo nti oluba lumu luba lwendo bwe ziba nnyingi ziba nnyendo. Ne mbabulira akabira k'emisaali ne mbabulira oluzzi olwo Butambogo olwasibukiranga ddala mu kabira k'emisaali omwo Kabaka Jjunju mwe yanyweranga amazzi kubanga kwaliko ennyendo. Kyalo ekyo ne bakituuma nnyendo. Ebyo temwabitegeera bino bisomesaako bulungi nnyo. Abange lwaki munyombye entulumuko nga gwe babidde omuzigo ekyamazima ku kyolulimi Oluganda nja kwemalamu ng'ogw'oluwaawo kubanga kisuse social media. Twajjirwa social media oli bw'alaba oguntu n'aguteekateekawo n'agukubakubawo banange mulabe ololololo mujje mulabe nkodomali yaawa ani oyo akiwanika bw'oba okiwaniseeyo kijjeeyo nga sinnaba na kukusanga. Eyo si nkodomali. Enkodomali amakulu gaakyo ngikunnyonnyodde tebaddamu kukuwubisa tambuza akantu kano otegeeze abantu tusazaamu obulimba bw'abantu bano abalowooza nti bajja kudda ku social media balimberimba abantu nga bazannyira mu lulimi lwa Ssaabasajja. Ekyo tekijja kusoboka. Nze munnabusiro bwe nfa nga banfunya awangaale baffe.